police talina kubaamu kyekubira. Where are the people? She's pretty. Nawulidde ye pretty beki? Pretty Nicole. So, abawala abo abanyirira bwe batyo bannabe babakwata nze bankuba recently lwa bwenzi nenvo ne bagaba ne mukazi wange Ankuba ne museka. Now look at where we are. Tuli wakati bijja genda bikula osayinga omukazi akutebemba parliament amukuba. So violence in our society naddala mu bufumbo oba oli akubyeko omusajja nze kati omusajja bamubba nze bakanzi b'emirundi emeka omulala n'ezzedde ly'abakyala ne bakwatira mu bwenzi ne bakuba emigo egyawula okutta ne bankasukira n'ebintu nakyo kigatte tunyumbakanyusukira ebintu bankuba ne bankasukira ebintu nenva ne baya nti banne violence against men esusse. Nobody could believe me. Kati look at where we are. So ngegwaga tuli naye omwala ono Pulite gwe baakubye nze omwala natunodde akatambi wamanga mulungi sigera nze era singa abadde mu bisandisa naye ebiwala bya TikTok ebyo biraba bisikudde nnyo abasajja sigera kati ono yamukubye addaasi by'obuswayiri kati goyagala tukole ki nange ne wemba nze oyo omuwala anziba kati kyekyamukubiza kuba musajja nange anzibe era kati mukitwale ngenda kumulwanira nange anzibe. Yes. Let us steal me. Chogamba tele alwani yanga taina ate kati tuli wano kuzanya buzanyi gwe Pulite tewamulabye naawe. Pulite gondi naye bagamba ekiwala kikyali kito 15 kito ati mutobe bati kati abaana mulembe gwego kati goyenzo butamulwanirira era ze nvudde mu office ne baga let me go malo kulwani omuwala ono after we become friends tebakusibe cyana nga kitonyo eddembe lye ffe tukyali kubya ddembe lye era abamukubye balina okwa ofuniramuwa Mfulinamuwa kulwanira ddembe ly'abakyala ekyo kyokka Tamale n'ebirala we can become friends n'oyo omuwala omuwala muto she's pretty bakuba waaki bakuba waaki. Is it true that men are scarce mu 2023? Abasajja tetuli scarce naye kati fe abasajja kati oyo omuwala oyo Pulite nze singa abadde ayagala nze she needs a car. Nosanga nakasajja wamma nako kafira akabadde kakola ki kamuzunza so Pulite nga tukujjamo nga tusiba abakoze eki because jagala je waka mu counseling I did psychology abana ngaba abo mu bampi kati ali psychologically tortured ali depressed yange eri waka bakirant mwembala biro badde ina wontu wale walala we work from home covid yajja so abawala ngabo tubayambi baganda bafe babu wani yaganti mubakole ki mubagumye mubakwateko buli omu wali agumye munne. So wisdom kaye inze tubadde tulina namukadde Ismaso okasigale tujjamu update yete kimwetagisa kusituka president waffe bina bitwekere byabavubuka so nenga tuvumirira abakuba n'okulinyira eddembe ly'obuntu. So omwalo ono njaga mwe Felix therapy segera mu counseling Pulite she's now mentally perturbed. She's scared. Ajabere wanga as we look for the criminals. Setera kulabika ko police. Naye ekikolwa ekyakoleddwa nga abaana oba abawala bakuba munnaabwe ekikolwa ekyo tukivumirira. Right now when tukidde ku police ne yekawembe abakoze ekikolwa ekyo tebannakwatibwa. Olwombuuza poliisi okuva akatambi kano we kafulumira lwaki ba criminals tebannakwatibwa ade above dero allegedly byempire allegedly nti eri abaagala okukyanganya. Let me tell you, let me make this clear. Ku nsonga z'eddembe ly'abaana eddembe ly'abakyala eddembe ly'abaana tujja kusitukiramu nga bannansi ebikolwa bino bikoleddwa abantu bakuba abaana b'abantu abantu bookya abaana b'abantu acidi abantu batta abaana b'abantu ne babakasuka mu septic tank. Katonda atuyambye n'otuyamba nti abakoze ekikolwa kino akatambi kabajjayo bulungi lwaki tebannakwatibwa. Before I came here nga sinajja wano nakubye essimu enaggulu mu ba police officer nga what have they done? Are we going to look on tugenda kutula nga ebikolwa bino violence in society egenda maaso nga tuli awo. So bannamawulire mbeebaza olw'omulimu gwe mukoze sofa okulemera ku nsonga eno kuba ensonga eno ffenna tukwatako. So kyekindeese wano ku poliisi okwebuuza lwaki bakulimino tebannakwatibwa. We want justice. What is your connection n'omwana gwe bakubye? Omwana gwe bakubye simumanyi segera
ne bambi omwana bambi mulungi tegeera she's pretty nawulidde ye pretty beki pretty Nicole so abawala abo abanyirira bwe batyo bannabe babakwata nze bankuba recently lwa bwenzi nenvo ne bagaba ne mukazi wange Ankuba ne museka now look at where we are tuli wakati bijja genda bikula osayinga omukazi akutebemba parliament amukuba so violence in our society naddala mu bufumbo oba oli akubyeko omusajja nze kati omusajja bamubba nze bakanzi b'emirundi emeka ate era bajja kunziba so ekyakubiza omuwala oyo nze nkimanyi bulungi she's pretty natunulidde bambi nenga nina okuyingira mu nsonga eno so ensonga webagaana obbakwata tulina avenues zisatu ezituweebwa nga bannansi one constitution etukuuma second tulina abalamuzi tulina ne poliisi kati ke tulabe ekitongole ekitaakolegwago kuno bulijjo batubuuza evidence ojja okuripotibwa nti nebaga evidence eriwa leero evidence weeri kati twagala kulaba poliisi eiza tukitegeere ti ffe nga bannansi tusigadde kwerwanirira oba gavumenti weeri gavumenti kati eri ku minzaani ku nsonga z'eddembe ly'obuntu Tamale Mirundi technocrat Tamale Mirundi junior ekya technocrat kiteekeko okay they are not yet arrested one they should be arrested okay IGP my good friend Martin Kothochora ne deputy IGP Mwami Kasigazi abo no bajeno we cannot allow this impunity to go on abantu bakuba abaana b'abantu ne bikomaawo omanyi ffe abali mu mawulire yes tubyogerako but what is the way forward because in cases we need a precedent ekyokulabirako mu mateeka nti nga bali we baakubwa gundi abaana b'abantu bafudde babagalya mu septic tanks abaana b'abantu babakuba mu bufumbo what have we done as government so kakati tutuulaawo tugambe mbu eriyo abanene who is bigger than us ani asinga ffe obunene so let us handle this matter maturely. I even petitioned to the president. Don't joke with me. I sent a petition to His Excellency. Violence and human rights should be respected. And they need force to respect that, to enforce that, should be police.